yabitte muliabizo okujja nga takwana nalinda obwana ne butamira nalindira olavaaki nga akafuma kasalako ate abatayaga abuyuwa mu bbiya ye waba agulagulemu kyantukako lumu basikole tojjukira ne bakusonako ennago wano wasitula ennago Dulaga abeera nyeso ku gate awo amanyoteega era ne faadi waliwo n'omusajja omulala alinga oyo gaaya aye ateegera ku night riders tayingirangako mu bbaali apaakinga awo akafuluma kaayita n'abayingiza mu motoka sinye bize n'ekintu aye naye yabuuza abakyala basifuna budde nti lwaki nti okuba omukyala gulina obeera nga tosobola kwegulira bbiya nti omusajja yalina okugulira okitegeera simanyi lwaki ekintu ekyo kirabika bwekyo balina just endowooza nti bo bakazi ng'olumbye kiddemu kipikini myamudemu naye nga kirina Jameson ku tebo wali okitegeera kyegulidde olumba olina kiwerekereza anti embeera embi naffe ate abasajja gye tuba nayo at the end of the day ogenda otuuka n'olowooza nti alabika oyo kati sugar mami aba asobola okwegulira aba alinamu ku ssente ate oba otino ajja kujooga kale ng'olina bibya byo ng'olumba wa Jameson era obukozi bafuya kababuuze kati oba kirabika bubi watya ng'oli awo ng'olina kipikini myamudemu kyona kikutwala tugezeyo kikusanga kikuyiwamu bibbiya owulira otya ng'omusajja otuba twateeseza nze sinakuteesa kikuguddeko ekintu omwana kigamba muyuwire obaketi wali kino kyonna ekirimu olina omusajja kati ebyo nga nze dijje bintuukako nnyo omanyi lwaki ife abasajja olumu abakyala bagamba mbu abasajja bazanya abawala bakolaki leka omusajja agenda n'abalabalamu ng'abawala bonna ekizibu kyabwe kimu ate alina sobola oleeta okwana omuwala leero enkya n'akuleetera mikwano gye mu mikwano gye nga mulimu abanyirira okumusinga ate nga nabo bajiridde emishoni yakumuwamba kati bw'osanga omusajja nga bannange ye tali ku maapu bulungi era agenda kulaba nga kyaliwo yaliddewo enamba era babatwala abawala basinga kye batamanyi okitegeera so kyobola naye nze kinuma ku mutima tulina endowooza ffe abasajja babaga nti okuba omukyala olina okuba nga oli muntu ali financially vulnerable tosobola kwegulira lugoye lwoyaga tosobola kwesiba nviiri olaba nayina ayagala ate nawe omuteekemu n'obintu bisatu omukyala njagala nnyo okukola sente nempa ku mukyala nga mwagala naye omukyala okumukozesa enjala nga zize okukola ku nviiri nga zizo nga tosobola kitegeeza you are too expensive for yourself naye ate bwolaba nti ozina kufuna omwana n'agenda mu kifo ekisanyukirwamu ng'omubuuza tugeze ali mu kunywa Tascalite n'omubuuza bamba nakamugulireyo ku bbiya oba ekyokunywa n'agamba Baileys naye nga tulaba ku embuto ye eya Baileys gy'abategeera oba tolinaamu ka ssente maintain nga ky'obadde onywa lwaki oyagala kulinyisa level wali badde omubuuza lumba kungeri tasika kati wali omukwano gwange yagulira secret code wali omukwano gwange yagulira ye yali ki yali Jameson yamuganywa Jameson gayi naye n'atembalamu ng'asulawo Jameson omuwala yanywa n'atamiira ne yeesesemera n'akola kiveera fena nerabisa olumu ne bwoba omukyala tekikuggyako nnyo eddembe oba kitiibwa kubeera w'amazima eri obulamu bwoba ekintu tokinywangako ate tokola anxiety abakyala nga banywa savana to experiment abantu abalala benewunya usanga mu kidandali bagenze wali bwoli mu kibaala nga abakube naye ali community made nkufuna kyogamba naye waliwo koyogedde wali kiitera nnyo okuntuukako nze nali manyi bino bibeeramu ffe abasajja n'ogamba nti nsanze badde nsanze Ivan musajja wa bbiya n'ogamba Ivan aleka yakatuuka tanafuna vibe
asoke musimbuleyo lita 2 and bwana achamuka asobola n'okugula kuleti naye nsanze abakazi on several occasions nga ayinza kujja woli watanagamba how are you doing you work here okay bampe ekyokunywa agamba kale ono mukazi achakala anytime asokojja wende supporting n'ogamba waitress moyo lita kati munnange abakazi nze bangulidde omwenge oli n'agamba actually nze nadde nkusaba simanyi tojja nakumba but thank you so much n'agamba omwana oyo muwe ecupa 15 kati bw'oba oyagala kumanya nyiika akuwa ecupa 15 wabeewo n'omulala akuwayo ne bwe ziba 2 15 baba zikima ze kubuulirisa tasobola zikima nanti mu mutima omanyi omukyala gwe totamanyi mukyala ebintu byabwe bya mutima nanti mu mutima baba bazikimye kubanga ajeje kuga tajja abatagala muntu mulala kowe bakuwe omwana akugulire bia zizino mukaaga wabeewo omwala omulala naye akuweeyo ne weebeemu oba bbiri yajja kubuuza kyogaya zange tezibala ababuuza zange teziwooma anti kati ate oyo aba azze ne mission already abaina akwetaaga sibi neno za secret code tuzibanyezo ebisinga tekibakweka ezo zishwe zibanyekidwa ebisinga tekibakweka ensonga z'abakyazi b'esimu mu saidi emu omu bemalira nnyo nti kati wabanga yakugulidde bbiya yagala ye yabakolaki yaba yakugulira bbiya batayagala muntu newatawa string kyataki niwakyabawo kintu kyonna kibagatta nedda ekikunyiza nti kiringa yaba yagala kuwuninge by that time omukyala emotoka ogenda okulaba enkya wali bamugulira ka pikipiki oba n'omugulira emotoka yebeetugeza engalo ejirova ku makya ne wabaawo amuleetera kapulimo ate ng'olaba avuga nnyo kapulimo ekitegeera kati wala tugamba ono akwada ecupa 6 ate ono n'akuleetera ate bagenda okulaba ovudde ku eno gyobadde osumuludde kwezo 6 zebaleza ate oli kweno zibakatuusa ate ng'olusi nze anywa ezinyogoga baba baleese ezinyogoga naye nga naziri nja kuzibugumyemu ojja kukola ka n'abamu abasajja nabo beetembeya tokijjaawo beetembeya beetembeya ogenda okulaba nga ogendako n'oyo Venus naye nga buli mu kiraabu buli omu amumanyi kati baba omuwala alinga omuwala g'otuuka naye mu kifo ekisanyukirwamu nga buli amanye ennyimba zanyumirwa ogenda okulaba bwayingira bwa DJ alitusizaawo ogenda okulaba abuukirawo anti oba omutegedde nti oyo pati kuba DJ wotuuka mu kifo ng'oli DJ nga wali abakumanyi bangi omuwala abeera proud naye ate gwe wotuuka mu kifo ng'omukazi gwetutte abamanyi bangi ovenga simolo bamwisamu nabo beefaako bokka omukazi kalika watandise oyogera nti ababa ayagala babeerawo ng'aweebwa buweebwa omukazi ayagala omuwe sente okoyongere koleyo ekintu ekirala omuwe sente omuwe love affection omuwe obudde time omwongere sente ayagala byonna awo onaku ebyo tewali yakuwadde tetulina budde tewali yakuwadde nebolwa abakazi ebintu gye bategeeza nti obudde nze kimanyi obudde bwakwogera ku sente nabo akubuze ku nsaasanyayo osegera omukozi ndowooza asobola kukulaba bula binaga ugambye asobola kunsiba nviiri za mitwalo 2 oyo asobola kungulira just bia okitegeera ogenda omutuukako omugamba nga yakulenjezedda bwe mufuna ajja kumala bizibu kati nze nga seerumyemu ekintu kyensinga okuwa ekitiibwa njagala omukyala nga yeekkirizaamu neyeemalirira gyebali munnange oli ngaeyo amanyi nti mu butuufu nze onywa taskalite era ne bamugamba nti bakuwa ekyokugaganze taskalite ate be batona betayagala kuwa kitiibwa naye kuba naffe abasajja tuwa nnyo obudde okwogera ku bintu ebiri sensation oba negative tetwagala kwogerako ku bali abakyala awulidde omukyala ajja wano ng'amanyi bajeti ye yakunywa emitwalo gye 5 najja n'aginywa n'agenda awulidde naye kibeera romantic ng'abakyala bwe bakyagala nti omukyala n'ojja wano
n'omusanga ne bw'oba ogenda mukwana naye bwe mutuulaawo nayo nogala tebatuweeyo ebyokunywa ogenda okulaba nga naye akugulidde cupa emu oluddako tojamugulira cupa bbiri ojjalaba nga alina ebbanja ku mutima olina ebbanja ku mutima oluddako omugamba jangu tugendeko out oba oyagala kujenga ekyabiri omulage nti kati yayingira box yo wali abo nabo gye bali kuba munanga abakyala ekintu ekyongedde abakyala n'abawala abasinga okubeera single nti bagenda ne beeteeka ku status omuvubuka owa wansi gatasobola atandika nazo omwana ajja wano ng'olaba munnange ali mu kuvuga ng'omwana ali mu kuvuga primo ng'owajjidde ku boda n'omutya wabula nagendayo n'agamba asinga amafuta mu motoka ate tubalaba nnyo ajja n'atuula awo n'anywayo cupa z'ebbiri n'anyiga essimu naye nga teri ayagala kumusemberera buli omu ng'ali bibye n'abeerawo naye era tubeerayo nga tugamba tukoze anti era osigala oyogerera eno tukoze tutya under some points abakazi abasinga okwangula kambabuuza ekibuuzo ekyangu buli mukyala gw'olaba aba alina kabaaga basitulira muki kabaga just ebeera emergency kit eyo emergency kit mubaamu olusi obutondotondo bwa toilet paper tebaba sure gye babalaze oba banasanga toilet paper mubaamu akatambaala mubaamu kamera olusi si nnyo naye abamu baba nabo babamu n'akatundu mubaamu naye katosobola atambula nga tobirina kabaaga nga bangi batambula tebalina ntubetonyesaawa yonna bangi batambula by the way kati mubaamu ne peni so tulina obiraba binyira buli ssaawa oba n'essimu kati olaba ekintu ekyo ekya baaga ate mulimu abasajja nga ye bw'akwana omukazi nga talina baaga aba alaba mu mukyafu nedda abasajja naffe twesaleko jjaji ng'otya omuntu oli n'agamba nti gwe tolina yadde n'akasawo togenda yaguwa kati tulina ku saidi yaabwe bo tebalowooza kuba kyekituufu abakazi bimuli byansi kati abakazi baba byansi biba birina okulabika obulungi buli ssaawa kyekibatambuza n'obuntu obwo nze munasonywa naye nze ekintu ekisookera ddala saagala kuliraana nakubeera kumpi na muwala nga yeekolako nnyo buli kaseera wagira emirimu buli kaseera ate tekisanyusaako olaba omuntu ng'ali so natural ng'omulabira ddala anyirira ye tataddeeko ene makeup gasoba yeesize ebizigo okitegeera naye waliwo gosanga atadde wano pinki papo nga kugamba ne disco lights bayita ba distressed abeera abanga rainbow naye abakyala nabo nebukolo fedda twalabanganga ebintu by'abakyala bitambula ng'obuleega biki naye abaana bayinza omuze ogw'okulega obututu balega bututu oba nga tebasaamu buleega naye kati ku byonna oyagala abakyala bakozesezzaako obuleega ebbanga abamuntu bayite basenga bafa bakulumuko oba bamama baffe babeera banyonyola abaana abo toleega mangu ebbeere lijja ggwa ekyo kimu kyokubiri obuleega buno mulimu obutali butuufu gamba oga wali amabeere ag'empaka oli agateekamu ne gazimba wano kaba kaleega nga kakola ekyo naye ng'olaba amabeere gampaka gagalabuukayo naye liba terijja kubuukayo akaleega kaba kakola ekyo yeesiima bulungi akaleega kenyini kakapempenga obwo buleega bagamba butambuliramu obutwa basimanya okubeera omukyala nze bwe ndowooza okubeera omukyala kwe kubeera noalayininga n'ebintu ebikufuula omukyala juzi wano mwalaba ekibozo ekyaliko mba abakyala bagakugabana buyinza n'abasajja basigala ewaka n'omwana leero naawe enkyokole ki walabye endowooza bangi bavudde eno naye biki byonna biri bwe bityo naye nze kyendowooza nti okubeera omukyala obeera n'ebintu ebikufuula omukyala kati bwe kuba ekifaananyi nga basisinkanye omwana tugeze
n'oyagala omwana oba n'omusiima naye ng'alina eddoboozi bw'ayogera oyinza olowooza Govenasi gwe gwogera ebayikozebo oli bulungi misinde kalate n'ojosanga siniya bbi naye bayibana abavubuka enakuzi abayiga okupika ebifuba napika obunyama naye ng'ayogera mu kaboozi kale gye bali n'olaba omuntu ayogera mu kaloboozi n'olowooza biddo ogenda okulaba nga osanga omwana nogala yennyabo gye bali kale nawe semujeba mulimu amaloboozi wegati amanene nga gali sexy nga wandiyagadde oddiwulira awo nga bw'owulira eryange nga muzokoka awo nga mugenda funa kamoningi glory kusegeera mulimu eddoboozi eryo ng'olyagala oliwulire beke giri kuyitamu mubiri mujjamu mu baana amaloboozi naye oli waabanga bwato bwabeera bwato otandise ofuna waliwo obuzibu omuntu aleeyo TV ndina abasajja bano ono bamuyita Ivan ngenda kudda ono bamuyita DJ Drug the phenomenal tukola ne login launch yasembayo makatambala ka Asha bamuyita DJ Venus the pain killer kanoti ngenyako omusajja oyo legendary nja kufuna mu story ng'ali yekka atunyumize gyavudde ono gwendi naye wano aninanye bamuyita DJ Secret Code kagusaasanya temumbuuza muki oba oguki naye nga yagusaasanya wano kiki kyosasanya so ngambe nja kudda wano ono omusajja tulina enteekateeka okukyusa erinnya lye kubanga musajja nga omulaba musajja munene naye erinnya lye bw'oba olyogera oba omunyoomye oba omufuula akantu akatini nnyo twagala kulikyusa tufune engeri gye liba nga liwulikika nga musajja munene nga bw'ali bamuyita akola ku NTV correspondent representing Ntebe kulaba nnyo Ntebe naye olabika otambula naye ndi wa Ntebe okusinga naye ekintu ekyo ekyerinnya si kintu this is Ivan Kamana but owulira omusajja omunene bw'ati nga bamuyita ka twagala tutandika omuyita gu ekintu kubanga ye mwenyine gunankani Ivan gu so ono nno ye muganda wa Mpongo Andrew Kamana owa Manafa district gwe yekka atakubako oluyimba lwa muganda wange lujakuvuga tofaayo lubwate tobaawo lubwatu ojadduulirako leero nze kambabulira ekintu ekino kye mutamanyi nti ayogera ye Kamana gena gu tugambye gu ojja kwonoona kati sigale abantu abasinga beebuuza ensi Africa erina ebintu byanjawulo kyobola nti bw'obeera embaale ng'ate bakulaba oli ku Kamana balowooza oba ogudde kuba oba oli awo ogenda okulaba bakamana bayitawo mu kibinja bagenda bakusamba mupiira nga bali owe Cameroon bakamana baabo bagenda naye tekitegeeza nti temulowooza nti kirina okuwemula ng'abantu bwe bakirungi naye abantu abayetegevu bulungi abamanya linnya ate obwongo bwe buwemula kiringa bw'ogamba nti nze senior B nga senior B bw'ogenda Emanafe waffe gye bakitegeeza ekintu kirala teweegaana linnya bwe najja wano mu Kampala ebiseera ebyasookera erinnya nasooka kulyegaana nga bakuyuwa nga bakunyonyola tekitegeeza n'owa omuntu ID agitunulako obutozi linnya n'addamu n'akutunulira nawe naye buuzi ogu yes naye neefuna omusajja omuganda naye nagamba no abantu abatambulako ogenda nosanga omuntu ng'alina erinnya eriri weird kati kiringa nze bw'ompita nti Kamana ate n'oliyita ng'oli translate mu Luganda ansa gy'ofuna ebeera nkyamu exactly so abantu bangi nnyo baagala okumanya balowooza nti oba intentionally twali twagala kuwemula Buganda omusajja wa Kabaka gwe bayita Dick Kasolo ne minister wa finance Kasolo naye Haruna so ebintu bino byonna tulema okubisaagiramu nze nali ejjako nansaaga kulyoga omusajja nange nedde eryo bali kutamya
Olinya. Bw'oyogera erinnya eddala tugeze nga Kawuki mu Luganda wano n'ogenda ng'eggulu nga litegeeza bintu byegala. Linnya just linnya. So naawe bw'oba olyogera sagala oyefasizing ennyo atokanga abantu baveeko gundi naye just linnya. Nga bona alaba Kawuki, Mwami Ssentongo, Sentamu bwebityo. Naye ogenda e Manaafa n'olowooza waliyo Kamana yekka ali ogenda olaba Kamana bayitawo mu ekibinja ky'Abakamana. Nayo district yokka. Agadini ge gakyuka. Nayo district yokka. Noba ng'obadde okyayogera nga tonaba kuleeta FA oli nakanga n'okomaawo makati. Ayinza ogamba agambye ki? Kati oyo Pongan Royo abantu abangi bambuuza nti muli related. Oyo muganda wange. Serious. Nze no mbadde njubisa bujubisa. Twakula tubba ffene naye ku kyalo. Amakwe uliko kugamba omusajja ono namu. Ate oli ali yeyagalira munnyo nange yandeetedde okuba proud. Kubanga ye yabadde so farm bw'ajja mu bantu abagamba. So ate era twalinako era honorable waffe Kamana Wesonge yanko waffe yagenda okufa nga yakanzija ewaka ewaffe omuzeeyi n'antwala ewuwe. Bambi yali yakantwala ne mu boarding mu P7 2007 yakantwala mu boarding eyo side ze oba omanye Lwakaka kumpi ne Kenya ku boarding. Yali yakantwala mu ekyembinyo nali li ku ssomero yafiira mu accident. Bambi kitalinya oba yali kumpi ne Mabiraawo. Naye ate ye erinnya lye nalyagala nnyo kuba olumu yandeetako e Kampala kati nga tulaga ka video ate nga president yamwagala nnyo. President waba ayogera eri ababaka n'alaba nga basumagira omanyi kyayisaamu like my friend Kamana we bona ne bazuka ne bazeka nobeeranga bona gamba osomesa baana gamba up you go. So si kintu kyamanyi nnyo era abalowooza nti erinnya eryo lyakuvoola Buganda n'ennimi endala ezirowooza bwe zityo si bwe kiri linnya lya muntu. Okay. Tulina omulama gwe tugenda okwogerako, but before we do that I want to applaud you for the good job you're doing Mawulire or representing Entebbe. Nga nze omu naakalaba story eziyitamu like nga za njawulo nnyo ziri special busy but kasukendweko ne recent ey'omukyala MTN gwe yadde emmotoka night bamuyita night ampulire. Wow. Oyo omukyala ekisooka nze nga nakatandika okukola amawulire nali nnyo njagala nnyo okulaba ezo TV eziri international ezo ziyaluja zira naye nga bakolaga nti amawulire gaabwe gali nga 30% politics. Okay. Ebitundu ebisigadde mboozi z'abantu kulaga abantu obulamu bwa bulijjo ebibeera ewalala gy'ottatuuka. So nga mbyagala nnyo naye omanye emboozi bwe zitate nazo ziba ngumu nnyo okukola kubanga tebali wano mu Kampala tebali wadde abamu weebali naye osanga ezimu ziri eyo Karamoja eyo newalala. Naye oyo omukyala nze nasooka okumuvumamuuko twali tuve ekisubi nga bw'olaba muvuga motoka oluseregende lugenda ne tukaawa ku 15 awo ekimotoka ne kifiira ku kkubo wakati katono nali mutomedde. Naye neŋŋamba ng'ebinuma ku mutima lwaki aba traffic tebakwata kimotoka ekyo lwaki kiri ku kkubo n'otuuka wali nga Empala wali omusajja wa traffic n'akireka ne kiyita ogenda olayimiriza wa Benz awanika mukono n'olowooza oba oyo alimu amagezi naye kaakati bw'ayimirira nga njagala kuvaamu nnyombe naye nagenda okulaba ng'ali mu motoka n'omwana wa myezi ndowooza nga 3-4 ate nga mukyala nga mukyala olidde ekintu ekinzijira mu mutima oli musajja wange akwatirako ebifaananyi bali nagala nedda oyo muleke kubanga kirabika ensonga ze zisuukako bw'olowooza ne tugenda kati olwaddako twamusanga Kituubulo kirabika yali eganye osiba ng'ekirira kati nenga babali ko tumuviire nenga tumuviire oyo tatutomera ndaba aleeta naitawo n'agenda naye nekitegeera nti atunda watermelon kati lumu mpita kumulangira akubayita naye mulaba ngenda nenjagala kugula watermelon naye nyumyeko naye oluvannyuma nategeera story yalina abaana 5 yabalabirira naye alina ekintu ekimu kyeyaŋŋamba kyolaba bw'otogerako nsonga z'abaana n'abakyala ziri sensitive. Yaŋŋamba ekintu yamba mwanyinaze nze naakazaala abaana bange wano mu basajja 2
naye mu basajja abo bonna teri yankwata twabeera mu mukwano ng'omukyala yena nebasulawo obuvunaanyizibwa ng'amatezi saka kulabikire ng'omukyala omunaku kuba nze nkola sente ekitono nnyo $5,000 olunaku era singa nagula n'emmotoka ndala naye njagala abaana bange nze saasoma njagala abaana bange bano mbaweereremmuko basome ekinkwatamuko abantu kye batabanya emboozi nagikolera kumpi emyezi 2 jasi musangako wali nemukwatakwatako nemuleka naye buli lwemusanga ekyayesigwa okunyumira asooka kumpa watermelon nga asalidde bulungi nanga alyako naye nga ngamba no lulikya lumu ngono omukyala mukoledde ekikyusa obulamu bwe era nanoonya nnyo ebigambo byeso akozesa mu eyo emboozi ebinajjayo ekifaananyi kisooka neme kulaga nti yeetaaga motoka naye resiliensi ye mu kukola ekintu ekijjayo ekifaananyi kuba wano olaba ffe abasajja obeera n'omukyala nga bamuzaalamu omwana omu nakufukira ekizibu nosobola kusibya omwana alina bataano bonna bataata be basuulawo so nekimpa challenge nnyo kyobola nakola emboozi enalwawo nga anoonya ebigambo ebituufu byesobola gijjayo ng'omuntu aso agitegeera naye nasanyusa nnyo njala kwebaza MTN CEO wa MTN mukyala Sylvia yabadde muntu mulamu nnyo era twali naye mabega nga tanakuwaayo emmotoka nga mbuza ebibuzo byebimu gwe wamulaba otya nemunyonyola nakwata ku ttamu obola yalemera nnyo oyo omwana we oyo omukyalo oyo nga yamukutte so nti munange amawulire naawe weesasula okuyita kwesasula olumu ng'okoze emboozi ng'eyo n'abantu b'omu kitoolo bwe baawa oyo omukyalo emmotoka engeri gye bayanguwamu okujja watermelon kwene enkadde nga bamuteeka kwempya kugisindika enkadde bagiteeke ku kaliya nakyo kyampa amaanyi nnyo abangi ne bansiima so naawe bw'oba weegase kuba okunsiima nsanyuka nnyo ng'omunamawulire naye ekyo kye tulina okubeera kuba munange tulina okuba abantu b'abantu mu mbeera bweteseba kyakabi nnyo otera okusangayo abantu ab'enjawulo bwe batyo naye maybe nga tewali ngeri kakati yakubaleta mulala emboozi ezo nkugamba enzibu za kukola ogisanga ng'eringa eyo palisa eringa wa okugikola obulungi olina otrackinga obulamu bw'omuntu tafekinga kuba ffe abamawulire sowakolaga emboozi ng'eyo y'omukyala naye gwe atudde mu ddiiro lyo ng'olaba nogamba oyo amaziga gakabye siganda so wetaaga omwetegereze bulungi omustadinge olidde kuba bangi bafekinga abantu abasabiriza sente mu Kampala bamanyi aba mu mwaka nzimba nawaka oba wakamuwa bwati yefudde omulema waliwo yansabako emirundi 2 okumanya ye tategeera mulimu gwakola yasanga nga bwe natudde wano nansaba muno mu ntebe mwebali kuba saali na sente kalate nzize wali nga bona ogendako mu maaso wali nyimirire negayo omulala ate najja nentegera naye omulimu gwakola tagutegeera bulungi mulimu ne boowa muwera mu kitoolo nakusange abantu bwe batyo abo bwe bali naye njagala kukakasa nti ebintu ebyajja kati ng'amasimu gatuyamba okuleeta emiramu ng'egyo n'abantu ng'abo olumu n'omulaba ku TikTok omunolaba ki nze nange waliwo emboozi gye nalaba ku TikTok gayo baguyita nderabidde erinnya omusajja omukadde nga mulema yalemala okugulu oli omulema oli atera okulima ng'alima nengamba singa nali ndina sente eziweramuko nandibadde nga buli mwezi funayo emitwalo ng'ejja nga mpa omuntu alima agende alimirengako oyo omusajja naye mufeenafeena nti ennaku zino twagenda ne twonooneka kuba abantu bwe batedda bayambibwanga bantu ennaku zino oli agenda n'azimba ennyumba n'ateekako ekikomera nga kisinga ennyumba obuwanvu eweeyo wava emigaati egyavunze naye neibaawe kyeyalidde naye tayagala amanya olidde ffe nze ndi musajja mugisu naye ffe waffe batugamba omusajja taliira mmere mu nnyumba emisana tebakuwa kyemisana n'oliira mu nnyumba ofuluma n'otuula mu lujja abaana baba bayitawo bava kusoma ng'obayita babantu ku kyalo gundi jangu tuula awo kwata emmere okitegeera naye byonna bigenda bivaawo kati amawulire ge gagezaako nti kati nze nakolera emboozi MTN eyamba omuntu naye waliwo omuntu ate entebe yali asobola ayamba oyo omuntu ng'alina obusobozi naye takirowoozaako talowooza ng'ekyomugaso ate
waliwo n'okubanga omanyi nti oli yeetaaga obuyambi naye gwe n'oweesuulirayo bwannagamba toyagala kumanya. Kati ate abamu baagala kuweera mu kamera. Abasinga. No, ate nze ekyagala ekya kamera kuba olaga ekyokulabirako eri abantu abalala. Kituufu naye kati bw'obanga obeera ku kitundu n'omanya nti omuntu yeetaaga obuyambi. Tujja kulinda ate Ivan jangu njagala kuyamba omuntu muyambe. Tulina okulaga ekyokulabirako. N'oleeta kinene kati olomu Venase nti abantu we batyo bw'omuweera n'ebbali asobola okuba nga bali boogambe nga keekazeeke ate naddayo ng'atafunanga ku kintu. Naye bw'oleeta kamera asobola okugamba abantu bandabye kaŋŋumire n'addamu kino kitegeera. Oke kambuze bolooza abakulu omukyalo oyo abeera mu ntebe abakulu abakolera ku municipal council holiday oba ekatabe tugeze balina ssente gavumenti zewaayo ez'okuyamba abakyala. Olowooza tewaliyo omuntu omu yali asobola kulaba oyo omukyala n'agamba kamuyambako okumuprocesingira ssente eziyamba abakyala yeyambe kuba sizize saagala kukwata mu nsawo yo holiday. Abo abantu abali mu ntebe ezo eza power offices of power gwe kirabire ku basomesa. Abasomesa bakaaba wano sente bazirilizinga eri nezitatuuka. Abo tetusobola abo bali mu office ezo public offices abantu ng'abo tetusobola balinayingako. No, naye olaba nti ekizibu ekiriyo nti ffe tulinga abagamba tetubeesiga olide naye ate omwaka ogujja tugenda abalonda tugendako era okuba akalulu olonda yensonga lwaki omanyi lwaki kati abantu ojja okusaba kuba nze neesimbawokko kamala okumaliriza ensonga omanyi lwaki nti naye omanyi ensonga lwaki omanyi lwaki tubajjamu obwesiga yali ayagala bulumu sente abantu awo aba akusinze lwaki oba owakamu bubiri kyembadde nkugamba asebo obululu obwo zonna zaaliyo ezakabi ezo zonna umbrella yeyasinga naye kyembadde ngamba nti yoshovolaba abantu bwe baba bakola campaign kati abantu tafaayo oba ogenda kukola bituufu oba ki oze kusaba kalulu okoze otya oyina kintu kidogo etegeeza babiri bakola ekyo wakati omuntu akugamba nze era nze baŋŋamba nti ze mpandiire wano gwe anti tukuwa kuli naye kati olaba senior B njagala nnyo okusooka kukwebaza gwe ne Venus bamanyidde banga mu industry ya entertainment naye obuzibu bwe tufuna singa tetukkiriza mu bantu betuwangaaliramu n'okumanya obumanya nti abantu bano enkya bazaala abaana baganda zanya n'abaana bo baganda zanya tuli mu buzibu bw'amaanyi awulidde nze ntera kujja nga nzira egaluga wano waliwo omukyalo omukadde ali awo enkumba naye olaba abantu nti oli akwata sente kankole birthday nga yamaanyi nnyo ya myaka 3 n'atamanya alinayo emirala 7 awulidde naye nengenda n'oli enkoko paka n'ogisuula naye nga waliwo atasobola kwegulira n'amazzi waliwo yasuze enjala ate ng'omumanyi oba neiba bwebityo kyoba olaba Katonda naye mugezi engeri gy'aseebekamu endwadde ezitukwata naye mugezi bw'oba omwavu obeera n'endwadde ng'omuzungu agamba lack of something bw'oba omuzungu aga too much of holiday omusajja alwala ki kwa shako lack of vitamin kwa shako bw'aba omugaaga too much of too much of stress yafuna stroke too much okitegeera Katonda naye mugezi naye ze mbagamba akuwa ssente gwe naawe bw'ogaana ozigabanya n'abalala
ebirwadde ebyo n'obifuna nga olina okuspendingirako sente. Balwalamu ababalwala lesi. Ofuna sente naye ng'ebirwadde byolwala ebyo bitwala sente. So eno tukkirize nti yaffe ffenna oba ayinza n'okukola kino nti wakulaba nti toyagala abaana bazanyirawo kuba ffe twakulanga waliwo compound ezimu z'otasobola kusala. Kitegeera toyina olaba fene miyembe jengedde wali fene biki naye nga tosobola kutuukawo wabbako ku fene kati obvious game ife twamugiranga mu buveera kati kino nkikugamba babewana baliwo ng'alina ekigere kinene kiwanvu kati bwe babba fene omanyi eyo mukyalo eyo gekuba yatonyetonyenga ng'olaba kati etonye kati waliwo ajja ng'amanyi kumpi buli kigere ky'omuntu era ajja buzi n'alaba futumakeryaogagamba Maguye yageze defede. Wala basalako ewaabwe takubuuza ati oba wabira ogamba gwe good secret code. Secret code fenali ludda wa. So kati olaba ekyo ekintu kati Katonda naye akuba kibooko okusinziira ku bukyayi ngeri gy'otayagala bantu. Bw'oba toyagala baana nawe tajja kuwa baana. Bwele bampeyo ku bya wange ayise. Waliwo mugonye naye tubia naye sigaza katono batukolekera lumu emikolo naye kati bia omulaba alinga eddagala lya nenze kati ndi kunywa Minati Maid Masaivani wali batukoleko lumu Minati Maid ono abera chichi ne test tekyali yemo bakobom Ivan ifwe tubeere no wa DJ waliwo batugambe tune eyinza ofuluma fena ba DJ ntugifuna kati tuyinza okujja ku setting nga buli omu yesonze mwafunye empiso eyaki ya gravity empiso sinkati bakaita dozi ye dozi wefuna dozi leo yagamba nti lero nga nnene nnyo bagala nnyo ngamba leero esusi naye kati gwe bw'okuba oluyimba ng'olaba abantu bali ku mpiso bazina gwe gadije muli oba owulira otya obulabya ddala ng'akuba kafaananyi ebimu biba binyumaza ebimu biba bineewunyisa kati for example zenga olulimba lw'oluzambe luneewunyisa nnyo naye bannakenya balwagala okusinga ne bannayuganda kituufu oba kiki balwagala because of Mudra yatudde ya olwo lw'omudula bajja luvannyuma ate kati mudula yabuukira naye gwe mwaliyo mu kivulu ky'enkudi mukudi mwaliyo yali etya ekintu ekyasinze nze okunemesa ogenda mu bintu ebyo ebyebivulumuntu ebyo bebabbi abaana abava ekati gwe n'ofuna sente zo n'ogenda wenywa esanyuseemu wenywere ku bbiya omwana n'akulindira ku geeti naye simanyi olwakyo abantu abagamba bivulu byeyo wansi tebabeera abaana bantebe bweba mukyegendereza ogamba otya nti ekudi ekudi eri wali ku ero wewaliranye Air Force Barracks eri awo wewaliranye airport wewaliranye eki mba aba security balemereddwa okukontrolinga n'okontaininga abaana abakuba abantu round kick eyo tetujja gendayo kubanga bajja tunoonya mwogere mubyogere mbadde kubuuza feno mbadde gye tune bwejja fena tusoogifuna nga badde gye kati kangeze nga wetukola wano kulogini fena netugifuna kati bwojja asooka ku set oba asooka ogikuba gwabeera ddako osobola ogamba tune baginsoose eza n'ogijjamu mu lisiti oba n'ogikuba ng'omaliriza kuba baba bagikubye dda baba gyerabiddemu awo ku tayimu yo eyewamwe mu mawulire wasooka kuba weggulire nga mwenna bannamawulire mulitegedde naye nga teribaddeeko press teribaddeeko invitation naye nga buli omu yalisomye busoomi n'ogamba nfunye naye n'ogenda olaba nga munnakusose eggulire kakati amawulire gali gatambula mu ngeri ng'essatu ekisooka gwemu omunamuli tobeera buli wamu wabaawo akugambako oba wabaawo akulagako oba neweerabira naye waliwo kye tuyita nti waliwo emboozi ejja
ng'omulala alina ogifabricatinga ate agikolemu ekintu ekirala nnyo. Kyola mu mawulire bakugamba wonakola emboozi ennungi olina okulowooza mu maaso n'emabega. Waliwo emboozi eyali ekoleddwako nga yeefaananyiza eno bwe bajja eri kitegeeza gy'okola teeketeeke bulungi okuggyako kinyakasa abantu. Yes, ne wabaawo kye tugamba nti olunaku olwokubiri mu kuripootinga day 2 tumanyi bulungi abantu bafudde ekiteezi ku lunaku olwokubiri otuwa ki naye ng'oripootinga ku kiteezi holiday ekyo nakyo weekiri nti waliwo abamawulire ne media houses zimu baba bona computinga bulungi mu mawulire olina okuba ng'olaba tvs endala waliwo tubeera nga ogamba yes tubadde ku siini emu ne Senior B engeri gye yasengeseemu emboozi yalidde yalidde musajja mugezi nnyo oyo. So n'ebino kati tewalaba nti waliwo TV endala ezaavayo ne zikola emboozi ya night era tewaziraba naye ffe mawulire tugamba nti si kibi okugikola naye ate tolaga abantu toyaga bategeerera kuba buli ala agamba emboozi najja Senior B yagikola holiday abantu abamu nagamba neyewa credit enze nagikola omukyalo ne bamuyamba naba n'emikwano gyange aba traffic nabagamba mbawosi wa traffic entebe yawe bakwita kuumamu mutwe yakolera namba ate wose yali alina okukwata emmotoka ate yawumamu mutwe bate olina olengezako okuleetera ekintu nti waliwo bakwita kulipira boda naye ate olumu teweerabisa nnyo okulipira si kibi naye teweerabisa. So kyobola nkugambye tosobola gamba nti emboozi eno yabunya ku mitimbagano naye nga yakolebwa wano neyagikola osanga n'omusiima oba buli lwosiimibwa ng'okoze emboozi nnungi ofuna amaanyi agakola emboozi endala. So bibaayo tolowooza nti ate manyi bibeera mu fafeka akulaga nti ate gwe kati olaba kati ekitegeeza oli bw'aba naye anaagiripootingako ate kati gwe kyofindinze ng'owaga kigatta kweyo mboozi ate osooka otandikira mu kusiima oli eyagisooka oga nti eno emboozi gundi yagifulumya naye kino ne kino kati ate bwe tugenze okukigoberera namwe badijja mulinawe bwerawo nga tebayagaliza jangu wanene badijja muberawo lino beyanga nawe teweyagaliza bangi ebisingo bungi mu mirimu awulira okugamba awulira buulizi nti okugamba nti Senior B yakola emboozi kigenda mumenya nnyo omutima kigenda akola ki ogenda olaba yeewadde credit etasaana olaba mu music Senior B we yali nga akyakola zi remix ezo nga ne muno ali mu system y'okukola ezo remix katugeze ebiseera ebyo Shiru yakola nga Senior B nga akola genda okulaba gayi atabudde ngoma kati ate gwe noteeka nozimba akasajja ekituufu mukuba ennyimba ezisanyusa abakyala bokka naye ate era ali bangamba mu kirabo omukyala bw'asanyuka kiba bwekityo kiryoke ate era ogenda okwetegereza nga n'omusajja bw'ajja okusaba request asabira mukyala osanga n'abasajja abamu omusajja mukulu najja ng'ayomba oyinza n'okuba nga okuba luyimba okusinziira ku myaka gye naye najja ng'ayomba biki byemutuka naye ayagalawo zambe ate okitegeera naye ogenda okumutunuulira n'omubuuza wadde agala tukube ki kayimba nga takamanyi tasobola kukanyonnyola era ogenda okulaba ng'azeeyo wali babadde nabo abato kayimba kigenda okamugambe okitegeera asobola okudrivinga mu kintu kyonna kyaba yagadde musawo gyayagadde baba akutte bulungi naye ng'alina nnyasho wonna wonna asobola okutwalawo wonna abakyala batujjagi olaba Senior B osobola beera n'esente mu kifo ekisanyukirwamu ng'olindiridde
oba ngenda zisasulira oba muganda wange fees oba ki naye bw'olaba nga ebyana ebinyirira biyingirawo yogaka negulire ku twenge kitegeera naye ate abakyala batukwata bubi simanyi Katonda kyeka yatukola bwatyo olidde so munnange abakyala kyemugezaako okuŋŋa nti bwe bakola ekyamaanyi nnyo mu bbaala abantu bainfluencinga abakyala balina enkengezo y'amaanyi nnyo kubanga nawe bw'oyingira mu bbaala ng'ejjudde abantu naye nga basajja beereere nawe weebuuza mulimu emize naye oba ne giraasi wootudde ogendera waliwo ayiseewo ekitumbwe bakuwe bia banyongereyo olaba oli anyenya n'ogamba oyagala nnyo ebinene kakubuuza ekibuuzo ekyangu omuwala bwakuyitako osooka atunulira ki omukazi yenna ntunula kyonna atandise okulimba soka tuyanya uliriza omukazi osobola okwagala omukazi nga tomwagaddeko kabina nga omwagaddeko tutu osobola okwagala ensingo yakwamu ebiyonko kimanyi nyala omukazi nze nina emikwano gyange egimu otunulira kifeesi bulungi kitegeeza ajja kuba nga neka shepu nga nina emikwano egimu sirina sisosola kigalala nnyo omutono oba munene bwalaba kunyanya wonna afaanananga maadini waŋŋamba mbu oyagala abawala nga kilo 65 kudda wansi alina kuwewukamu nze ina biriivu nti omusajja omufirika alina okubeera n'omukazi ng'ayina baaka nga ya kitegeeza bwe kasula awe mabega wokka akugambye nti ye talina buzibu abakyala bangi abawala bangi naye waliwo ye bayagala oba gwayagala mulala namulegawo naga nti nze ninono omulala simutwakyo akugambye yayagala omuwala ng'ali mu kilo 65 kudda wansi olide kitegeeza kilo 7 abalina kunoonya gyadda amaana ngafune siniya bbiri si mu bubi ye wazirikiro ye kilo ze ziri naye simanyi otambula n'emizaani oba okola otya oyisaako nga lukulula oze no mizaali epima ki ebereeti va kwene kiro olumu amayinja erebereeti oba ne geegi mu maaso naga naye kirungi okwogera amazima kubona abakyala nabo n'abakyala era baputupimamu ayinza ogamba gasajja ganene ag'embuto ayinza ogamba ate abamu nno atunula wansi bwati abakazi bagala nnyo nga wayawula naye nze nabeerako mu bakyala nga bafa ebintu bibiri naye nze kiri nnyo mu bakyala abeegwanyiza omuntu ali mu butaala oba oli musaizi ki oba oli musaizi ki basinga tunulira ebintu bibiri essaawa n'engato munsi yonna kyebapimirako weiti yo nga y'omusajja batandika okwashominga ekiri mu wallet osegeera bw'oyambala engato ekitegeeza oba omusajja ne bwotaba na sente naye ng'olina saawa ng'olina n'engato naye oba oyambadde ki omuntu ampimira ku sente kanji omukyala y'omuntu gwosobola kwewola ku siniya B emitwalo 10 n'agwayo n'alowooza nina n'essaawa nsobola ogimwewolako n'omugulirako jasi obali obudwigi bw'abakyala anti baagala nnyo balimba lwaga ne siniya baategeera ensonga ekyabitegeera bebisookerwako kati nze ate omukazi banjagala benga nze atalina mwagalireyo sijja nafuna agenda olaba genda kwambala sando zange kakati ekibeerawo nti ajja kulaba ng'ozze ku mulimu togenda kwambala nga atalina mulimu olina okwambala nga sita
ate gwe tojja kwenda bakulabira wano kiri kimu tatangira lira abantu abamu abagaga bambala engoye zitategeerekeka kituufu buli mugaga yagambako omusajja wange namugamba gomani lesa ati watandise okwambaliza akatolo bwa masolo kozesa eri kwe namugamba naawe oli kitegeera ng'ofunye sente omulimu gwaffe mulala omulimu gwaffe gwa kushowing up naye showing the up but kati ekintu kyoyogeddeko ekyo kiraba kati oyo aba alabye buli omu abamwagala olw'okuba bamanya ayinawo lwakuba kati oli akulaba oweesazize olina emipiira mipya n'agamba kakati njagala ka Jameson wali ate otandike ate Jameson naye ngogenda mwana ne transport nyonje Jameson ne bakuwa transport namwe aba naye ate ojja ko namwe muleta akajanja mulimu abawala bakola investment na kigoba kompola n'atajja lumu kukwambushinga ati njagala kino asoka oli otango kale omukazi ayagala Jameson naye nakwetera nga senior bijango nje ku Jameson nakuyuira mu kagirasi nawe yangu omugulira ekyo kiri naye muto musanza tukugambye omusanza anywe ngule omusajja ayogera nagamba teeka mofu ne security n'abakazi bateekamu ne bafuna bakateekamu n'obukyala naye gyacakalira kimatalinga kati ovudde wano ogenze nga ewagundi wali gundi ewalwasa yogera bala z'abandi bala z'abandi yogera kunoonya ekifo wegera ekitundu mu kiri kakati n'ogendeyo ng'osubira sangayo owa benzi za Venus bamugana omuwa obululu obubi achakalira ku kyalo kye kye baatamu achakalira eri walala bafunayo abantu bajja tetugenda obulolo bubiri wali abantu babakwatamu naye nga bikyali awo ennaku zino abaana abanyirira bangi competition eba yeyongera nekakugambe abaana bakyusa kakugambe kikukakatako ng'omukyala okunyirira kubanga fe abasajja otunulira omuntu engeri gyalabika kukulabika kwe kusinga nokimanyi nti abakyala bedda abasinga bakozesanga makeup mungi naye abalinaku bali nabo mungi saabedda ate ssebo abedda oguvuddeko wano kale makeup yalinga mungi n'ennaku zino omwana omutunulira ng'ali ku kakkala ke emyaka egijja abakazi bagenda beera balungi kuba kyemutana bategeera abaana bonna bemulaba abawala bonna bemulaba nti tebakozesa makeup abasinga baana bato they have not yet grown to that level nti bagenda kunoonya makeup bubi sina nakino wekiri nti edda baali tebeefaako nedda omwana akula mu bisapatu nokweyubula era omulungi wali eri baali tebeefa naye kati omwana omusanga nga kuva butowe alina ekintu kyayogedde ate nze kankibagambye agambye abasinga baana bato naye nze nange waliwo abantu besitayagala sisinkana bweva ewange kumakya waliwo abakyala abeyerusa natukise nga wa pinki wano wakakobe ati kati oyo ate abayina sente ekyate tekisangako muwala muto abayina sente abeera mukyala akuze nga maybe alowooza kala ye yemulemesa okuba obulungi n'atandika okweterezaamu nga buno obwana obuto bwe bulabika ekizigo ne kimukolera wabanga mwana muto nekimukolera abadde mulugavu n'ayagala okweyerusa manya alinaanya ab'emizigo abo ng'era bakazi bakulukulu nabadde omutwala ewaka nga mugenda ekizigo kiri nakyoga okumwala awo olabaye omwana alinaanawo kati alina kweyerusa anti lindako katono kati tunava ku kizigo omanyi omukazi w'ekizigo abeera akaawa omukombyeko sobola okuba nolowooza muli mu romansi wano mu bulago bwe bati n'abantu abakambira
musajja abe akambi abakawa kati kalomasi kasogira nova kisi wano singa ko muno nagalo kesako ko mubulago oba batungununa oba nokkirirako kune kubere tutu secret code be bano bowulira alaba filimu nga bamununa mukutu naye nagala mukutu aizo bachoga maisira mukutu nalyo kada kubere ziroza ganako naye nabo bakimanyi Samula Ivan okimanyi ntino simanyi wa mukigenderedde nnyo waliwo oba nabo baba beyerusiza zisimanyi abakola batya baliye yogera ka cyo kumasa mwayo boza zobire kabire kigenderezako kubakazi abakola mu bimuli kuwagagaye like abakola mu bimuli bonna wali uliddeko like akasu akabakabagira eddagala eddagala wali bawonyako befuira bya katirinda ko eddagala liwuliro ngakuyitako babawonya batya exactly like ngono gamba tukabira nnyo mu ddwaliro manye akasuka eddwaliro ekabera ngawonya makerenda kerenda biki ngawe tugambe kazi tugambe ng'omuntu oba abeera nnyo olidde bakazi ani nange mbuuza secret code wadde omwaka ogujja ogenda obwana butasaize eno buli bugaruga obwana buno nga bufaanagana oba bufaanagana kumba omuyaya yayisambu eggaali yasaasanya yasoko tutewade tagamba obwebimulya nyonyola nti kali kiringa gamba nti kati essaawa eri gye bafumbira omuntu wabeera nnyo mu mukka waavaayo naba tali na mukka guba gukola ki gumubamu abanga oguba gwamuyingira kitegeera mbeera toguwulira nnyo ate era bwamala nnyo ebbanga nga tagulimu kujjako nga ne kati oli olaba era ogwo oguwulira atuuyanye ng'alina activity gy'abaddeko osobola okumuwulira otuvuga speed soka tutandike kuba ebimuli ate nagenda kuba ebyennyanja activity kijja omuwuliriramu kubanga nga muli muli otandika okuwunyawunya bwota obanga omwambula otuyana era entuyo zibaamu akayenge kati kyeŋŋamba abala kutuyana n'obiwulira oba ate benasi naawe oli omuntu munda asoka kutuyana luvaayo kyeŋŋamba kati activity kakati kambabuuze wamagwe simyabi wasinkanya omuwala naye nga yasala enviiri ku mutwe tekuliiko wali abawala abasala enviiri enyimpi abo kibayize mba tandika olowooza oba mwana wa primary andi mukusooka badde onyonyola ebwongo badde budduse nga jagala kubuza nviiri ki enyimpi oli ku mutwe gwennyini ngeze ez'olumu ne bakendeeza n'okusinga ezo nyingi ate kati nkubuulireyo nze ate njagala nnyo nnyo omukazi alina short hair aba tajja kumenya era nze newemusanga obuzibu si bwe bwo they look pretty in their faces. So short hair yajayo endabika ya face. Ate akabale omuwala omuntu asala bulungi te baba abayesiga tikyali abayekiririza omusanga yes abantu abamu ola Ivan nga boyogedde abantu amada bagamba mbu abakazi be basala enviiri mbu abasala myaka emyaka gyesa actually tabatasaze myaka ababo yoyo naye abazze olabikanga bwali n'olabika abera real osegeera mu kiwigi osegeera anti biwija akula abera real olina butoto n'olwo nze nze saga nnyo okubeera mu mikolo naye ng'enviiri zikuyita mu bulago enviiri zikuyita mu nnyindo exactly so kaba akaviiri kati newe kati tajja nakuddugaza buliri tajja nakuddugaza buliri omusanga alinga mbega yenna ali bwati ng'omyusa amaaso eriiso lino liri kunnuma